Namutikwa w'enkuba akedde okutonya enkya ya leero talemesezza bannakibuga kukeera kunoonya nsimbi era nga bangi ku bo balabiddwako nga beebisezi manvuuli nga n'ababadde tebazirina beebisa obuveera n'obusuuka okusobola okweyuna emirimu gyabwe. Bukedde TV eyogeddeko n'abatunda zimanvuuli. Katoguza umbrella omuntu 15 ajagala kugigula 13,500. Besi yemu waliwo ez'akanaana mutwalo 15 kati ye 5 oli aba ayagala gigulya ku 13,500 naye nga tekijja tuzigula bazituseera kumeka kati umbrella evayo emitwalo 5 n'ekitundu kakano oliddeko 15,000 dazini. Mugenda kukola olaba ebigatto bye tulimu naawe biringa ebyo byose. Kati gambabuuzeemu walire muli babukeda abantu bafuna bamulete. Okuliraana ekisaawe ky'e Nakivubo amazzi gabadde tegatambula bulungi nga batambuza ebigere bafunye akaseera akazibu. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo bategeezezza nti balinga abatali mu Kampala olw'enkuba egisazeeko amangu. Kale kyetaaga abakulembeze baffe baddemu batuule balabe ekibuga kati tuli mu ngero kikati bakivuddeko kati abantu bayita mwala bagwa mwala olaba kyakabi nnyo. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.